bakwata abawagizi baffe ba agents baffe baliira ku nsiko embeera eyatuusiddwa ku bantu baffe sikiwa nti tribunal ya NRM ejja kuba etufunira solution ejja kuba etufunira okuddibwamu okw'obwenkanya. Ntegeeza abantu baffe okwetoloola constituency yaffe eya Bukoto West n'eggwanga okutwaliza awamu nti ndi musanyufu nnyo n'obululu obungi bwe twafunye butuwadde essuubi nti obuwagizi bwaffe gye buli bungi ddala. Olwaleero nnyongedde okufuna okuwabulwa okwenjawulo era kukyagenda mu maaso. Nsaba abantu ongere okuwabulagana mumpe ku magezi kubanga mmwe abawagizi baffe ku ki kye tulina okubeera nga kitukizaako. Justice Byabakama yatutegeezezza mbu tewali tteeka yakulira akakiiko ebyokulonda akasembayo aka general elections yatutegeeza mbu tewali tteeka ly'oba okukomawo ne weesimba nga candidate ali independent. Tugenda mu maaso n'okwebuuza nga situnaba kusalawo kisembayo ku ekyo. Tukubiriza poliisi okulekerawo okukwata abantu baffe. Bakyagenda mu maaso n'okukwata abantu nange bagambye bannoonya baagala kunkwata bakoze ebifayiro ebijweteke bali awo situmanyi oba gy'emirimu emitongole egyabaweebwa okujja okukola mu district eno eya Lwengo. RDC w'e Lwengo yeefudde omukulu w'okulondesa yasindika poliisi bawerekera abantu nga bajja bakuba abantu police station batuuse ku police station tulinako obuwagizi obungi ng'ebusumbi okulonda tekwabaddeyo era ne bwokebera mu results eziriwo ebusumbi akalulu tekaakubiddwa. Kati outcome eno eyabaddewo abantu baffe mwebale kujja abagumidde okutiisatiisibwa naye bangi abaatiisatiisiddwa ne batajja kulonda. Ate mu kalulu akasembayo tosobola kutiisatiisa abantu bwoti abantu bajja kujja kulonda president w'eggwanga lino bwe banaavaawo akabokisi akaddako mwattu kajja kubeera ka Ibra Kitatta n'essuubi nti mu secret ballot abantu bangi bajja kutuwa akalulu tukanoonyezza emirimu gy'abantu tugikoze abantu bandyagadde okuteesa okusukka kuno okw'ekiboggwe kwe balabako mu paalamenti yaffe. Ate sitwagala kulonzalonza NRM ekyalina abantu abasobola otuwa okuteesa okulungi nga nze omu ku bo. Ntegeeza abantu baffe nti mbeere bagumu. Tugenda mu maaso n'okwebuuza tujja bategeeza ki ekisembayo kye tuzzaako. Okwewandiisa kujja kubeerayo nga 16 omwezi ogw'omwenda tujja bategeeza kye tuzzaako singa tuba tumaze okukakasa nti tugenda mu kalulu kano. Kuno kwabadde kukyala si kwanjula embaga ya mu maaso nga 12 omwezi ogw'okusooka. Teri gwe bawa results nga amaze mooko atulinda PLE nga tonayingira senior. So results za mooko bwezito bwezabadde naye tusuubira results ez'akamalirizo nga ziza PLE nga tubiridde ddala mu nteekateeka zino. So abantu baffe mbagumya musigale nga mukunga abantu baffe tulina akalulu akanene aka president nga 12 omwezi gw'okusooka 2026 tujje mu bungi. Kati awo nga tujja okulonda president tujja kuba n'engeri gye tuvumulamu ebizibu ebyadde mu kalulu kano aka NRM ke twalabidde ddala nga RDC wamu ne poliisi bawambye obuyinja by'aba registrar ku byalo ne bakola emivuyo gyonna gye baakoze omwabadde okutiisatiisa n'okukuba abantu ekitali kituufu. Tukubiriza NRM yonna gyeri okwewala nnyo ebintu byonna bye tuzze tugamba abantu nti ffe bye twajja okuvumula nga tujjawo gavumenti ezaayita nga tukola gavumenti empya. Kijja kuba kyannaku nnyo ffe bana NRM okubulwa kye tugamba abantu lwaki ffe tusaana nga bye tunenya gavumenti z'obote tuli mu kubituusa ku bantu baffe bennyini aba NRM. Okaluubirizibwa engeri gy'omatiza abantu nti ffe abali ku kituufu nga ffe kennyini ekikyamu kye kiri kutuusibwako. So abalala baabiraba amangu ba Aisha Sekindi ndoza bakola kituufu, Bashire Mubendo zakola kituufu, Minister Namuganza Nawuddegula alangiridde mbagenda kudda independent. So ndoza tuli bangi tusaba president w'eggwanga lino awulirize okusaba kwaffe atuwulirize ataasindika okunoonyereza okutali kubano abamu ku byatuweereza eno abaafuuse abaawasizza wano abaafumbiddwa wano baludde Lwengo baafuuse batuuze baawano balina kala baziragira ddala ekinyigiriza outcome. So okusobola okumukuumira akalulu ke n'abawagizi baffe bajje mu bungi okumulonda ate bagenda mu nuupu tugezaako okubakumaakuma naye ng'erimu ku kkubo ly'okubakumaakuma kwe kudda okwesimbanga independent candidate naye situnaba kusalawo kisembayo. Obudde bwonna tunakisalirawo tujjako tutegeeza eggwanga lino Mukama Katonda w'ekisa abeere nammwe. Kalimu ebirumira nga bingi
ebimu ku birumiro ebyo bye nakafuna mu field nange bye nalabako mwalimu okubanga register nga bwe twasuubizibwa ekibiina kya NRM mbwe teyagobereddwa mu bitundu ebisinga okuba nga bingi. Teyagobereddwa mu bitundu bye badde basuubira nti basobola okukolerawo emivuyo egy'enjawulo. Register eyo yandibadde akakwakuliza akatandikirwako okusalawo ani alonda n'ani atalonda. Si ke kaabadde akatiba akayitibwamu abantu abalonze. Twagenza okwesanga mu kitundu ekyakyaza nga Town Council wamu ne Katovu Town Council nti abantu bangi abatali mu register ya NRM balonze. Ekimu ku binene ebyabadde mu kalulu kano kwe kuba nti abantu lwamaze okulonda ate mu LC gye bayita Central ward gye bayita Central ate batambudde butambuzi okgenda mu byuma okulonda bebamu ne bambuka erwera bebamu ne bambuka eruyembe. Polisi edumirwa ASP Oyera nga bwe twabategeeza abaduumizi ba polisi e Kampala mbu tulina obuduumizi obwa polisi mu lwengo obuli kyekubiira. Nategeeza ne Minister of Presidency mbu tulina RDC Kateera kyekubiira atajja kusobola kuwa banna NRM mukisa kusalawo ani gwe baagala. Naye okukaba kwaffe n'okuwaayo amawulire gaffe Minister of Presidency wamu ne Police Command e Kampala tebakuwa budde balowooza nti oba tubalimba. Nendoza nabo bakyerabiddeko nti ate polisi ye yabadde akiriyalinga abantu okuyingira akaguwa balonde. Twatuuse kanaakulya nga registrar akyasoma manya kyokka polisi olwazze n'agamba abana abali ebweru bayingire balonde. So akalulu ne kagenda nga bwe kagenze mu bitundu ebyenjawulo. Olwamaze okutabula n'okukola emivuyo mu Kyazanga Town Council tebakomye okwo. Polisi kennyini ng'eduumirwa omukulembeze wa polisi mu Kyazanga OC Station bazze bawerekera emmotoka za mwami Sentayi 3 nga zo zibali maaso bagenda we batuka ku polling station batukire na kuyanga ennyini kwenondera ey'Erwempazi. Awo ndooza ne balabanga bali overwhelmed ne bagenda ku stations ez'enjawulo bagenda bakuba abantu bagenda banyiga abantu mu layini. Polisi olusanga abantu abakyali ebweru mu kaguwa bateewandiisa nge bagamba nti muyingire mulonde obudde bweddeyo. Ekimotoka kyekimu byawerekeddwa polisi ne bagenda ku muchomo ne bakuba abantu bakyali na mu ddwaliro tugenda maaso n'okusasula bills ez'enjawulo. Tebakomyawo ne bambuka erya Kibirizi. Tebakomyawo ne bagenda ekyampalagata mu gombola y'Emalongo nga bayiserwa engenyi okugenda nga batiisatiisa abantu nga bakaka abantu abatali balonzi okuyingira mu layini okubeera nga balonda. Ekitaabadde kya bwenkanya ekitasobodde kugoberera guidelines zaffe eza NRM ezatuweebwa. Twadde tulina obwesige bungi mu Tanga Odoi wamu n'abakulembeze baffe era tulina obwesige bungi mu kibiina kyaffe ekya NRM. Obuzibu bwe twasanze mbw ate eno wansi okwawukanako ne Electoral Commission eyeteekateeka akalulu akasembayo eno wansi obuyinza obw'aba registrar bwawambiddwa RDC ne polisi okutambuza bye baagala nga bayambako mwami Sentayi okukola effujjo polling station ku polling station. Ekirala bakoze kye bayita sequenced voting ne bagamba nti wano kunya n'ekitundu tulonde bwe bamaliriza 5 n'ekitundu bagende ewalala bwe bamaliriza 6 bagende ewalala. Okulonda okw'omubyalo ne bakukwatiriramu nga bakkanyiza bulungi n'obukulembeze bwa NRM obwa district y'Erwengo. Ne boolekera okuba nga batabula okulonda gye bava batabudde baleka batabudde ne batabula ewalala yonna. Okusabibwa nkyafuna kungi okuva mu bantu baffe ab'enjawulo naye ng'ekyo si kyokka ekyabadde mu kalulu kano. Ennaku 2 nga tunnaba kutandika kulonda polisi ng'eduumirwa RDC yatandise okukwata abawagizi bange ab'enjawulo. Bwe babakwata ba agents babakwata nakati abamu bakyali ku polisi abamu babaleese Masaka batwala mu kooti ku misango emijweteke n'egitaliiwo. Tebakomye okwo nange kennyini ennaku 2 nga tugenda mu kalulu badde bankutte nze kennyini Ibrahim Kitatta bampise ku polisi kunyumya nabo olwakize nti sooka osigalaawo. Tuli mu bululu tuli mu kukola campaign esembayo polisi teyakomye okwo abantu bafe abalala badde bakampaininga paka mu kiro naye nze obudde olwongera mu bwe buti polisi mangu kujja kukuba abantu kukola fujjo
kunyigiriza na kutiisatiisa abantu baffe ekitali kituufu ekitasaana kubeera nga kikolewa. Naye wadde effujjo lyabaddewo, wadde okukuba abantu kwabaddewo, wadde okunyigiriza abantu kwabaddewo, wadde okutiisatiisa okw'enjawulo, abantu baffe nina alipoota ez'enjawulo eziraga nti baatiisatiisiza abawagizi baffe ne babagamba ke babalaba mu layini kubanga akalulu ka mugongo bagenda kubasanga mba bakube batuuseeko obuvune nga bwe baatuusizza ku balala. Poliisi eri mu kukola kye bayita selective justice. Bwe wabaawo omuntu wa sentaayi azze n'akuba abantu bakitatta, ogwo omusango obujulizi bubulaabula tebufunika bulungi, bwine engeri bubulamu ne butawewuka bulungi ne busigala nga bwewuka ne busitazitowa kutuuka kusaba poliisi kukola fayiro eyo n'okubeera ng'egigoberera. Niwe obeerawo ensonga yonna neweba nga teekakasibwa ng'ekoleddwa omuwagizi wa Ibra Kitatta, poliisi eyanguwa n'ekima statement bebaze ekimya ne ku kyalo tebayinda na keesi kubasanga ku poliisi. Ne basobola okugenda mu maaso n'okukola fayiro eyo bajanguye emisinde egende mu kooti. Ekyo bakikoze mu bululu, mbadde manyi banaakikomya ne bakikoze ne mu kalulu kana ka NRM. Ebyavudde mu kulonda okwakalulu ka Bukoto West Constituency tebijjayo kifaananyi kituufu kya ddoboozi ly'aba NRM mu kitundu kyaffe ekya Bukoto West Constituency. Naye nga ndi musanyufu nnyo n'abantu baffe abavuddeyo mu kutiisatiisibwa, mu kukangibwa, mu kusibibwa, mu kukubwa, okulaba nti bavuddeyo ne basimba mugongo gwaffe ne batuwa obungi obwenkanidde awo. Eddoboozi lyammwe ndiwulira, mbawulira mwanyoleddwa, ebyavudde mu bululu si bye byo mukkaanya nabyo, naye temuba beeraliikirivu. Ffe abatuwuliriza abalongi be tuli nabo kusobola okulaba nga tuli ffenna wano mu lukiiko lw'abannamawulire lwe tutuuzizza enkya ya leero ku Sande okwogera ku nsonga ezaliwo mu kalulu aka Bukoto West Constituency. Nga candidate eyakalimu nga mvuganya ku bamemba ba Parliament siri mu mativu n'ebyava mu kulonda kuno olw'ensonga nnyingi. Ate sigenda kujulira mu kakiiko ka tribunal ak'ekibiina kya NRM kubanga be bamu abatusuubiza akalulu akali free and fair, ate be bamu abatasobodde kukatuwa eno wansi okulonda ku NRM kwawambiddwa RDC ne poliisi. Be bakiriyali nga abayingira layini, be bawerekera abakubi b'emiggo, be bakwata abawagizi baffe, ba agents baffe baliira ku nsiko. Embeera eyatuusiddwa ku bantu baffe sikiwa nti tribunal ya NRM ejja kuba etufunira solution, ejja kuba etufunira okuddibwamu okw'obwenkanya. Ntegeeza abantu baffe okwetoloola constituency yaffe eya Bukoto West n'eggwanga okutwaliza awamu nti ndi musanyufu nnyo n'obululu obungi bwe twafunye butuwadde essuubi nti obuwagizi bwaffe gye buli bungi ddala. Olwaleero nnyongedde okufuna okuwabulwa okw'enjawulo era kukyagenda mu maaso. Nsaba abantu bongere okuwabulagana, mumpe ku magezi kubanga mmwe abawagizi baffe ku ki kye tulina okubeera nga kitukizaako. Justice Byabakama yatutegeezezza mbu tewali tteeka yakulira akakiiko k'ebyokulonda akasembayo aka general elections, yatutegeeza mbu tewali tteeka lyoba omenye okukomawo ne weesimba nga candidate ali independent. Tugenda maaso n'okwebuuza nga situnaba kusalawo kisembayo kwekyo. Tukubiriza poliisi okulekerawo okukwata abantu baffe. Bakyagenda maaso n'okukwata abantu, nange bagambye bannoonya baagala kunkwata, bakoze ebifayiro ebijweteke bali awo. Situmanyi oba gy'emirimu emitongole egyabaweebwa okujja okukola mu disitulikiti eno eya Lwengo. RDC w'e Lwengo yeefudde omukulu w'okulondesa, yasindika poliisi bawerekera abantu nga bajja bakuba abantu police station. Batuuse ku police station tulinako obuwagizi obungi ng'ebusumbi. Okulonda tekwabaddeyo era ne bwokebera mu results eziriwo ebusumbi akalulu tekaakubiddwa. Kati outcome eno eyabaddewo, one, abantu baffe mwebale kujja abagumidde okutiisatiisibwa, naye bangi abaatiisatiisiddwa ne batajja kulonda. Ate mu kalulu akasembayo tosobola kutiisatiisa abantu bw'otyo. Abantu bajja kujja kulonda president w'eggwanga lino, bwe banaavaawo akabokisi akaddako mwattu kajja kubeera ka Ibra Kitatta n'essuubi nti mu secret ballot abantu bangi bajja kutuwa akalulu. Akalulu tukanoonyezza, emirimu gy'abantu tugikoze, abantu banjagadde okuteesa okusukka kuno okw'ekiboggwe kwe balabako mu paalamenti yaffe. Ate sitwagala kulonzalonza NRM ekyalina abantu abasobola otuwa okuteesa okulungi nga nze omu ku bo. Ntegeeza abantu baffe nti mbeere bagumu,
tugenda maaso n'okwebuuza tujja bategeeza ki ekisembayo kye tuzaako. Okwewandiisa kujja kubeerayo nga 16 omwezi ogw'omwenda. Tujja bategeeza kye tuzaako singa tuba tumaze okukakasa nti tugenda mu kalulu kano. Kuno kwabadde kukyala si kwanjula, embaga ya mu maaso mu nga 12 omwezi ogw'okusooka.